You have this thing. Have this thing. Byonna. You have this thing. Yeah, for that flash. Tetuuka yeera. Ashamed of yourself. This one was like what you say for so you trying to do what? Come on you man. Omuwala better go your man. Eyo yembeera ebaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba omwaka 2025. Oyo mwana muwala y'omu ku bantu abasangiddwa mu wooteeri His Excellency Bobi Wine mwabadde asuze ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero wali e Lira, era nga yeepaka ne gye buli eno embeera ya mwana muwala ono tennaba kubanga eterera ddala kubeera mu nteeko nga bw'erina okubeera. Kansooke nkulage nga mwana muwala ono bamuddusa oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukoleddwa ku His Excellency Bobi Wine wamu ne banne bwe babadde mu wooteeri. Ate ngenda kubanga nkuwa kasavu kanyama oba akana n'akataano ku buli kyonna ekibadde mu wooteeri eno ensasage yonna, wabula ng'eri mu vidiyo si bigambo bugambo. This is what Muchibi is doing. This is what Muchibi is doing. Mwana amukubye pepper spray. Ne bamusamba samba mu buto. You can see what they have done to the young girl. This is what Muchibi is doing to this nation. You come and sit in front. Or you want to sit behind? Okay, anybody else who is going to the hospital? This is what Muchibi. This is what Muchibi. You know the hospital that you guys are going? Which hospital are you going? You know any? No, like this. You can get there, brother. You know what? This is Chiri. You sit with them. Our driver will bring you back. Robert, keep us posted in case of anything, eh? Sylvia, you guys go. All right. Robert. Oh, that's what Muchibi is doing. This is what Muchibi is doing. Era ebaddewo okututuusa ku mwana omuwala oyo gw'olabye ng'ataawa ne sekutaawa yenna, kiviiridde kubeera nga abasirikale abasazeko Bobi Wine ku wooteeri batandise okubaako ebintu bye bakuba mu rooms ez'enjawulo ebibalagala, era ng'ababaddemu abamu bagamba yandiba pepper spray, abalala bagamba nti yandiba tear gas. Bonna ababadde mu wooteeri eno batankana butankanyi biki ddala ebituufu ebyandiba nti bibakubiddwa mu wooteeri.
era nga Bobi Wine atandise okubanga abuuza abamu ku bano lwaki bamenye wooteri ne bamenya ne rooms ez'enjawulo. Wabula omu ku basirikale asembedde era Bobi Wine amukutte bulungi obwenyi amugambye nti tetuli mu kumenya wooteri ssebo, wabula tuli mu kugula wooteri. Ekibadde kyewuunyisa ennyo nnyini ddala mukadde ako. Kansooke nkwongere ku bibadde munda mu wooteri n'obutambi obukwatiddwa Bobi Wine yennyini ng'akulaga buli basirikale ababadde bamusazeeko newankubadde abasinga ku bano babadde bambadde masiki ne bateekako ne helmets ezibikiddwa ng'ate era ziriko n'obulayini obw'ekyuma kwegamba nga tosobola kubanga wekkanya nti ono musirikale gundi. Olw'ensonga babadde ate era bataddeko n'ebijirikooti ku ngulu ng'ebijirikooti bino tekuli mannya nga tosobola kumanya ani yaani okujjako afande Mukiibi abadde amanyiddwa bano bonna ababadde mu wooteri eno. Yes, sir. How are you, sir? I'm okay, sir. You have tear gassed our rooms. You have raided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken anything. We opened. No, I've been filming. I've been filming. You have been live. You know. Ono si Mukiibi. Yeah, umwami ogwemulabaye Mukiibi. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Okay? This is the squad that has raided our hotel, tear gassed our rooms. As you can see, they keep hiding their faces, but Bakira Bobi Wine ng'ayinako waalinye mu ruumu ye mw'abadde ali. Omukka ogubalagala gutandise okubanga gumusensera era kwe kutandika okukwata obutambi ng'ayita waggulu mu kadirisa ak'oku ruumu ye n'abuuza ababadde bali ebweru nga beesibye obukookolo n'abagamba nti lwaki mwebise feesi yammwe oba feesi zammwe mubanga mulowooza nti bye mukola bituufu ate era mukadde keekamu lwaki mukubye ttiya gaasi mu ruumu yange. Omukulu gw'abadde abuuza ekyo n'amuddamu nti ssebo Bobi Wine honorable tetulinako kuba ttiya gaasi mu ruumu yo wabula alabika tumukubye mu ruumu ndala n'asaasaana n'ajjako ne mu ruumu ye. Bobi Wine n'amubuuza nti naye ssebo ekintu kye mukola mulowooza temulimu kumenya mateeka. why are you covering your faces? No, this is not secure. The other side, going back to the other side. Why have you pepper sprayed us? Why have you tear gassed my room? Honorable, the tear gas was from another room, and I suspect it could have come from the thing. You know what you're doing is illegal. No, Honorable, we are not the ones doing that. We are your person. It's Mr. Ankore and his team. Honorable, I request you open the... Bakira bino mu kaseera nga tebinnabaawo byonna ababadde ebweru be batandise okubanga balaba embeera ey'abasirikale ababadde batandise okubanga basalako ekifo kino ne wooteri wabula abagezezzaako okuba nti bakwata obutambi nga beeyolese bulungi abasirikale ebiddiridde nabyo tebibadde byangu nga bw'ogenda olaba mu katambi kano aka seconds 2-3 zokka. Embeera etuuse ku mwana muwala oyo abadde atandise okukwata obutambi ng'ate yeeyolese bulungi ababadde basazeeko wooteri eno. Waliwo abatuuze b'e Lira abagudde kava ne batandika okukwata kimu ku kimu era biri byonna by'olabye bigenze okutuukawo bano nga batandise dde okubiteeka ku butambi n'okwebuuza kiki abasajja abawanvu n'abampi
ekibabagudde okusalako hoteeri ewasuze His Excellency Bobi Wine era bino byonna bakira obwedda babikwata nga babiweereza live ku mitimbagano egy'enjawulo omuli emikutu nga Facebook, TikTok ate era wamu ne YouTube nga baweereza bulungi ensi okwekenneenya kiki ekibadde kituusewo newankubadde bano ababadde ku butambi nabo babadde tebamanyi kituufu kye bakola mu budde obwo olw'ensonga tebasuubidde nti embeera yakugaga n'okukirawo wabula bino byonna okubeerawo ng'ekire ky'enkuba kifudde emba ekitenkanika era nga n'obunyogovu bungi nnyo nnyini ddala. They're down there. Yes. Oli owa waggulu afunye n'akatebe waggulu atudde alinga apangisizaayo ruumu. Yeah, asleep, eh? Nothing. Yes? Yeah, asleep. Pardon? Yeah, asleep. Yes. Now why they policemen disturbing you? Those men that they want to arrest him. They want to arrest our president. They want to plant guns like they did last time, eh? In the hotel where he slept during the by-election. No, why? Huh? He just say he has talking a good, he has talking a match, he has talking Lira. So today, why? You see this government. Bana enkuba nyingi. Bana enkuba nyingi. Ngawe mukiwulira mugiraba enkuba. Enkuba baana ennyingi era tetumanyi basaya kiki kye baagala kukola mu nkuba muno. Abasajja baabali mubalaba baabo. Abo bali kwetalira mu ruumu eyo waggulu. So you're talking to me, ezimu ku rooms ezirumbiddwa munda era n'okubeera nti abasajja beewaganyiza ne bayingira kwe kubadde ne ruumu ya maama Lina Zedriga omukyalo oyo okuva mambuka ga Uganda era nga deputy president w'ekibiina ki NUP naye bamusazeeko bakira byonna ebibaddewo ye ng'omukyala alina engeri gy'abinyumizaamu wabula nga abadde mugumu ekitenkanika newankubadde nga byonna bibadde bitiisa era yeebaziza maama Maria olw'ensonga nti ye bwe basazeeko afukamidde bufukamizi n'atandika okuuta essaala. Singa bamuggalawo ne bayingira ne bakebera babadde balina bye banoonya tetumanyi nebakebera kuba basanze ne bakebera mu kinaabiro wansi wa kitanda nezibadde kusutikesi baziyeeye so nze ne basooka ne bavaawo kati batandika okisamba naye nze bwe bafulumye ekitezekiwa nti nsibawo n'enjira omubiri yange nezongera nga basamba eno nezongera ngirabirwamu eyo batandika osupureyinga ne bafuna eddaala Continue to liberate. We are ready to continue to fight stronger and stronger. Did they tell you what they were looking for? Well, they said they wanted to hold a conversation with me, but I said I don't hold conversation in a night dress. I don't. I need my privacy. I need to rest. Tomorrow we have a long day. So they really wanted to drag us out, and I said no. I saw because
There were so many, so many, and with their faces covered. So I came in, and also our team, security team, immediately came and said, Mama, go in, lock. But after that, they still came and knocked, and I opened. And they rushed in, and bathrooms and everywhere. Then I closed, and after that, I had them breaking that, and then immediately the spray, the pepper spray or the chemical spray. We don't know what spray it is, but we thank God we are still alive. And Mother Mary has responded. Thank Mother Mary. Ama Lina Zedriga ng'alaga nti emmeeme ye ekyali wamu era ku byonna ebibaddewo tewaliwo kisobola kubanga kimutiisatiisa yadde okuva ku mulamwa, era agambye bakusigala nga balwana ne ssekulwana yenna. Bakira ebikolwa byonna ebikoleddwa abasajja bano abasirikale abawanvu n'abampi oluwedde bano bafulumye bulungi, very clean, awataliiwo mbeera yonna yakwenyenyaamuko yadde okutyamuko nti oba ki oba woowai. Bakira bano lumaze okubanga baabulira wooteeri eno Bobi Wine we yasuze e Lira, wooteeri emanyiddwa nga Tembo Trek Court mu Lira Town. Bobi Wine alikodinze akatambi akabadde kazamba na Uganda essuubi wamu n'ab'enkyukakyuka, n'abagamba nti abasajja tubataddeko amaanyi nga tukozesa kamera, era baabulidde ekifo bakivuddemu beeyongeddeyo. Yeah, I think now they've left because the cameras have increased. That is the situation right now. We thank all of you that have spread this message all over the world. It is your camera that keeps us safe. Thank you very much. We shall keep you updated. Bobi Wine ng'abeebaza mwenna bannayuganda abaaganye okwebaka ne musigala nga mwekenneenya buli kimu n'okuba nti mutambuza obutambi ne vidiyo zonna. Kati mukadde ako NTV ebaddewo era ebadde ekavaringa buli kimu kyonna ekibadde kitambula wano na wali, era bannamawulire baayo be bamu ku beetisse n'ababadde bafunye obuzibu okubateeka mu mmotoka okubaddusa okufuna obujjanjabi. Then nga tuvudde ku ky'okuba nti NTV ebadde ekavaringa buli kimu nga bwe kitambudde, era buli kimu obwedda bakiteeka ku kamera dakiika ku dakiika ng'omukutu gw'amawulire. Mwana mulenzi Dan Magic atunnyonnyodde byonna ebibaddewo. Dan Magic y'oli eyakubiddwa omutwe gye buvuddeko olunaku lumu emabega era ebitundu by'erira, eyakubiddwa afaanne mu kiibi ng'akozesa helmet. Annyonnyodde byonna ebibaddewo na kiki abasajja kye bamugambye kye babadde banonye ku wooteeri eno. Soka weekenneenye bino mu bujjuvu, then nzije nkunnyonnyola ebirala. Ne bayingira mu luumu yange ne batandika okukebera buli wamu wansi wa kitanda mutooyi everywhere ne bagivaamu ne bagenda room per room. But we batuuse in the middle room, that is Boston, ne bamenyawo nga mubadde omuwala one of us nga ali athlete since the paper spray was too much nakolapsinga. President bwawulidde omwana ng'akaaba n'agulawo obuguzi bwe ne kamera
baguddewo ruumu ye ne kamera ng'afuluma mu kibi n'adduka esquad ye nga Bobi afulumyemu mu ki ne kamera n'adduka nawe. Kyemutegeddeko baani banoonya kiki banoonya? According to kyempulidde nga one of the officers ayogera ku ssimu agamba banoonya tawa ne General Gaza naye tetumanyi ku lwaki. Then nembawulira nga boogera nga balinako drone yaffe emu gye bakutte a Lepton district naye bali mu kugitwala nga babaleeta mu CPS. Mugezezaako okumanya baani abali mu drone drone gye bakutte mubaddemu mu lugwala wa Bobi n'ekiimu ye babaddemu eyo drone naye tukya establish nga mubaddemu bantu bameka tetuli sure kuba bonna batidde. Asit eyo nno y'embeera etuuse ku His Excellency Bobi Wine ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero wamu ne banne bonna bw'abadde nabo mu wooteeri emanyiddwa nga Tembo Trek Courts mu kibuga ky'e Lira. Wano yabadde afunye ew'okusula wabula abasirikale ne basalako ruumu ye ne rooms z'abanna NUP bonna ababadde basuze mu wooteeri eno. Babakubyemu omukka oba ebintu ebibalagala bino nga bibaleetedde okuggula rooms zaabwe nga nennabugi si mufungize wabula ababadde bakalambidde zo zaamenyeddwa bumenyebwa. Newankubadde ng'omusirikale agambye Bobi Wine nti ffe tetunnabamenya tugguddewo bugguzi. Ekibuuzo okuggulawo kwakoleddwa kutya? Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites. Honeybites bagamba nti ebyokulya by'abaana abadda ku masomero ebyo baabisootinga dda. Ne obanga ogenda kubanga okyalira mwana ku ssomero ekyo kiritere. Bakubire ku 0709 787508 obagambe ndi njagala ku package y'omwana. Bajja kubikola ebyokulya nga daddies, bagia, yogera ku decorated donuts, cupcakes nebigwa mu line eyo byonna. Mukadde kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG basiizi ba langi. Ekizimbe okitunuulira nga naawe kennyini tekikusanyusa ky'owangaaliddemu kyetaaga okusiiga kalangi akapya kinekaanekane oba ova kuzimba kizimbe ng'era kibulako kusiiga langi. Alson Painters UG ebyo bagenda kubikolako mukwano gwange. Just bakubire ku 0705 193636 bannaffe aba Alson Painters UG bajja kubanga babikolako obuteebula nnyo nnyini ddala. Agamba nti omukutu ogukuwa information nga tegugasseemu kintu kyonna ekyago wabula kuwa buwinga bweri ate era nga tetutoddeemu kantu konna. Gwe mukutu guno ogwagaliwo omuntu atula emabega w'omuzindalo each and every day yenze abasiddi omusonsozi. Abasiddi omusonsozi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli likinga video, commentinga era sharinga.